Nakoma omulabanga tali luto. A few days. Chichi lwaki ennaku zino yeekwese nnyo endongo tetugiraba? Endongo mugenda kugifuna. Agenda nakuba album. Omanyi mwe mwamanyira single. Akola album. Kuba yesinzo tutiisa omwana tubadde tumulaba nnyo mu public booking zibadde ziwerako. Tetukyamulaba. Ajja kuyimba. Mwe mumubuukira ze mumubuuking. Oba talinawo kapya. Yakabawa album talinawo kapya. Mumubuuking. Don't you think kigwenga manager we kisazo tumanyi kiri kumuyimbi okogaza wabadde naye few weeks back. Tomanyi nadiro wabadde naye. Aya, katima nyina kusula naye. Hi love, how are you? Nyina kusula naye. Thank you. Tubadde tumanyi nti olina okwanga omubeerako nnyo omukolere programu zonna ezibazi. Era mukolera programu z'okuyimba baddiya. Ebya personal life ye tebansasula kuba. Ebyolubuto byo tobikolako. Personal life ye. Mugambye lwe nasemba omulaba teyali lubuto. Ye by the way oli mu Swangs gwomu ku bamaneja b'abayimbi. Ne tuva tulya mu waliwo atwala Chosen Baker nga kagudde Chosen Blood nga kaguddeyo is because yabba wirinwaji alina omusajja. Yagala binyu myako naye sibimanyi mwakabinga bache kibaddeyo. Mbo Chosen Blood yakwata mu wirinwaji nga ate waliwo bbaawe. Kakati your question oli manager w'abayimbi mu Swangs zisebo. Ndi manager wa Azawi ne Elijah ne Double Black. Kakati Double Black Chagonza. Double Black, it's a band, Swangs band called Double Black. Bandi muzituuva omwenge. Zemanyi bagiyita Double Black, batimanyi olw'obwo omwenge. Oyo Johnny Walk. Kiki waliwo anyaganye. Bakiwandiika wangu nera temutuuma omuntu Double Black. Tonnakimanyako nti bawaza tonnakimanyako nti bawa ati oli kulwajja ali naye kale kituufu njagala nnyo naye ogiwa akakiŋŋamba kyekisoose sirina kyemmanyi sinamale nyina kyemmanyi naali mumanyi Chosen Blood abadde apepeya nenwaki simanyi naye nkimanyi bakola oluyimba bombi oluyimba sira 20 kimanyi bakolako kuluyimba naye kyembuuziza njagala nnyo okudda mu esi kati gwe omanyi nti nwaji yabadde apepeya nani wa Chosen Blood seeyingiriza nnyo mu personal life y'abayimbi nga nange bwesaagala nnyo muntu kunyingirira mu personal life yange kati nva nnyo ku bizinesi yange kale Azawe mwagaliza okuzaala obulungi bwali funa olubuto naye oli bwe mutwe mwalukweka mwakweka olwa vinka omanyi kyensinga okumanya olubuto olukula ludda mu maaso kale olwazawe lunadda